Kenzo saawa eno kyafa ng'ovudde ku relationship minisita gye yakuliyetingawo wakati we ne president w'eggwanga kuba eyo relationship kati enyikidde ogw'omukwano wakati we ne president w'eggwanga naye kati alwana nnyo ayagala alabye nti abeera nnyo ku lusege lwa president naye ekintu ekyasinza okukuba Kenzo ye kennyini Kenzo yeekuba atya obwongo bwe nga kwotadde tempa ye anakamba ati tatera nnyo kwagala bintu bya kumugamba nti kati genda wali nga kivudde mu kamwa ka Bebe Cool. Lwaki? Naye ayagala abeere nga yagamba nti gwe genda wali Green Daddy situka awo nkugambye dda wali. Kenzo tayagala kubeera nga wali that is it. Lwensonga alowooza ali waggulu kati ekyo kye kikubye Kenzo. Oluyimba lw'empulira ezimu kuzimwogeza ennyo nkulowoozaako. Anti olukubye ensi yonna. Naye yalugjawa. Tewulira saga yaluliko. Njimanyi. Nti yalubba bubbi ku mwana. Kati lwayogererako nti kati bwe ntegeka wali eri ekivulu kyankulowoozaako ne Bebe n'ategeka wali ng'okulembeza luyimba lwankulowoozaako. Imagine. Lwakuba. Naye the history behind it. Oli ayagala Bebe ayanukule. Kaki ekisinga omuluma. Nti bamukubisa bwongo. Buchaman mu interview ye wagirabye. Yagambye abakenzo baabakozeeko. Okijjukira. Yagambye abakenzo baabakozeeko. Yabitegeereddewo. Naye ng'oyo omusajja gw'olaba mu myaka gye yakaabirira Bebe Cool. Alina ne interviews ze yakola emabegaawo ng'agamba Kenzo yefudde atamulaba. Alinga atamanyi value ye. Teweewuunya omusajja Bebe Cool gundi ono Buchaman. Okuba nti yayawukana n'oli muganda we. Ono Bobby bwe baali. Tukyewuunya. Era bagambanga nti omuntu omu abonaabona muleke. Aboneebone. Abaddenga agezaako okudda ebyo byawoza mbu Kaliya ye baagyonoona. Kaliya baagyonoona yagyetidde. Ng'amaze okwegayirira ennyo. Ekyo ekintu ekigenda okubya Bebe Cool waba wakkubwa kisa kingi. Ekisa ekingi kijja kubya Bebe Cool bw'aba wakkubwa. Ekibonyaabonya Bebe Cool essaawa kisa. Mbabuuzaako mwena abakyekomerera ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe. Obulamu bugamba ki mwenna gye muli? Nyongera okusaasira abafiiriddwa abalina abalwadde mu ddwaliro. Mwenna nsaba Allah abagumye. Nsaba buli muntu Allah amumalire ekyasinga okwagala. Tunaatera okugenda mu showroom baganda bange abasiraamu tusiibe twetegeke. Tubulayo just nnaku mbale. Ramadhaani tugiyingira. Masha Allah. Tweteeketeeke bulungi nnyo maridadi sana. Ndine muganda wange munamawulire munnange tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga. Bababbye ssente empitirivu naye agenda kungwira ku ntono. Kyali kitya? Kijja kitya? Bababba batya? Bababbye. Big Daddy. Ababbiddwa. Big Daddy ne banno. Siriiko ku bo. Wabbiddwa? Buuza ku bantu Big Daddy. Mugamba mutya abooluganda kansubire nti muli bulungi mu Katonda. Kansubire nti buli kimu kitambula bulungi. Happy New Year. Akalulu mukakulike. Be baalumizza mwekakkanye. Ate nammwe abaayiseewo nga muwulira buli kimu kiri bulungi. Katutambule. Amiina. Niba abakakalula emigo gyabadde miyitirivu. Naye ku luno nga saagirabye nze. Obaddewa. Saalabyeko. Obadde mu Uganda? Uganda njibaddemu. Sheeka wabadde mu nsi ndala. Kinasembyeyo okuwulira nti badde balina okukola okwekalakaasa naye kinasembyeyo okulaba ate nga babaggisaayo bu flag waggulu. Tuveeyo. Ekituleese ensonga etuleese. Yesebo. Big Daddy obadde mu kalulu. Amawulire agatambula. Bebe Cool big size. Yabbye bannamawulire. Kino sinze wala nze njogera ebitambula. Mbu. Naye walabye ekirabe. Bebe Cool big size. Yabbye bannamawulire bye yatwala mu kalulu ka Muzeeyi Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Obadde ku omu ku ttiimu abakola. Mbadde naye from day one. Ng'oli ku ttiimu ya Bebe Cool. Woba obadde naye from day one mbadde nsaatemeeteme. Bebe Cool abatuukirira atya? Bebe Cool okutuukirira. Yagenda afuna abaana omu ku omu. Bamanye nti ndowooza bajja mugattako. Nfuna. Era nze nakubirwa kasimu.
nengenda ku Serena we twalina meeting eyasookera ddala era wennyini we tuactivatingira buli kimu. Mwasookera ku Serena? Eyo tiimu endala. Meeting. Yeah. Gwe wagenderamu? Eyo tiimu endala eya Unstoppable. Oh. Yes. Eyo yasinzira ku Serena. Naye Unstoppable egenda okugenda ku gundi. Ng'already silent majority yayingidde dda. Kati silent majority ngenda munoonya. Yeah. Tekirina buzibu. Kati tuva ku Serena. Oto? Tudda ku Millennium Grounds olunaku olwakamuliriza okuva nga tutandise Eastern Region. Era omulimu gwatutuwala nga Unstoppable ku giving awareness na kukwatagana n'abavubuka nti abavubuka babadde nga bali misled oba nga bafuna information enkyamu nga tebamanyi kituufu kye balina tambulirako. Mukyo Unstoppable ebeera ne kye tuyise online podium nga batuuza nga bwe tutudde wano nti ajja kujja Munyonyo wano mutuule abavubuka b'e Munyonyo babatuuze ku live podium mu discussinge Muzeeyi Museveni kino na kino buzibu ki ng'abavubuka b'e Munyonyo kitegeera era oyo nga tebiriimu byakweruma nti ate ki oyogera amazima agakulika agakuluma. Kati bw'oyogera amazima agakuluma oba oli opposition yali tesosola ebadde tesosola buli kiisa abadde ajja anti nga n'abazambadde eza people power babeerako ku seeti era najja n'ayogera ekimuluma n'obuzibu buvaawa ku sayidi ye nga tebabagobaawo n'omukulembeze obuzibu bwe n'omukulembeze w'eggwanga buliwa era kye kyamuleetera okuvaayo nti kale abeere wa people power oba wano n'oyanja ensonga zo kati mu mbeera gy'ogiddemu n'obusungu bw'ogiddemu ne bakunnyonnyola okusinza gwe ku kyobadde omanyi ne bakuwa ekyo ekirina okubeera ekituufu n'okikkiriza oba n'okigaana anti kati ekyo kisinziza ku gwe ng'omuntu era abasinga bavuddewo nga bagamba kimu mutusonyiwe kino nakino kibadde nga bwe kiti naye okusinza ku byempulidde wano ate birala. Platform eyo ng'ebeera live ate ng'obubaka bugenda straight paka ku State House. Era byemu ku biyambye omukulembeze w'eggwanga ndowooza okulaba nti amanya wakyusizaamu n'okudiringa n'abavubuka. Yeyo Unstoppable. Tutambudde almost region zonna. Nga Bebe Cool. Nga yatutambuza. Era nze personally kino nja kigamba nti kosi omanyi ndi wa TV radio. Naye okusinza ku meeting gye twalimu. Natuuka ne ngamba no kansavinge wano. Imagine nalekawo TV. Nebya radio nembireka. Ne ngamba emyezi 3 kankole ki? Kansooke kino. Bakama bo otula nawo ku round table bagawanya. Bakama banga bali ku aba radio ne TV. Aba radio ne TV. Anti kati jukira media ye Uganda wano kyo sijja kukola. Media ye Uganda. Omanyi osobola okubeera ku TV okujjako either emyaka ejasoka ku contract. Naye TV ne radio ennaku zino bina engeri gye bitali organized mu bakulembeze okuva ku ba manager. So nti olumu obeera ku TV ng'olinga gwe nnyiniyo. Oshege. Nze bwentyo bwembadde ku TV ezimwe ne radio. So bwentyo baba TV ngamba why kansooke nkole. Kansooke njiwummuze. Nenjiwummuzaamu. Tandike kino. Ate nga sejjusa. Sejjusa kugiwummuza. Oba nzirayo oba siddayo. Tokiinaako buzibu. Sikiinaako buzibu. Kyonna kye bakama bo woddeyo ne bagamba omanyi ebbanga lyo maze. Nyinza n'obutaddayo. Ayagala kwegoba nga tebannagoba. Watyanga neegobye dda. Kyembadde nfuna wano kimpadde amaanyi ate kimmaze. Kyogera kisobola okukolerera jjane y'endala gy'osigaza maaso. Kisobola ogikolerera. Kuba ate besides exposure nfunye ne connections ezimalayo. Ukitegeera. Ekituufu. Nfunye ne connections ezimalayo nga zezivaamu emirimu. Zezivaamu emirimu. Nti ne bwe mbanga nina awasikaatiddemu nawe nyigane ngamba omukulu Toyota mbadde nsaba mukama wange. Emyezi 3 gye tumaze face kati agimanyi, enamba azimanyi, n'eddoboozi alimanyi. Kituufu. Ngamba owaye nkwatiraako wano, kiganye. Era naako pushing.
oba nakutemera ekkubo n'otuuka ku kyoyagala. Ku musajja Bebe Cool personally ekintu kye nsinza omutegeerako nti ye nga ye mugagga ng'omuntu ne mu mutima gwe era nga bw'akyogera mu interviews naye ate alina n'obugagga obulala abantu bwe batamanyi nti obugagga obulala bw'alina bwa mikwano yeetooloddwako emikwano nti ojja kujja omugambe nti papa mbadde neetaagayo kino either akunyolole ng'omusanze mu mbeera mbi mwaka kaseera nga talinaawo naye ate tekigenda mmugaana kukwata ssimu agambe nti bwe kiba kiri bwe kikansoke nkubiro n'amussaako nagamba mbadde nsaba kino na kino tukole bwe tuti akakadde kano nnyamba ono omwana omusooka omutaasi. Yeah. Okay. So bwe ngamba nti sejjusa myezi 3 kuwummula ku radio sejjusa kugenda kukolerera NRM anti kati obulamu bwe nalimu wali eri olumu nga ono musajja wange jingu babimanyi obeera ku TV either ng'oli ku tibba n'abayimbi music omulaba engeri gyalimu ennaku zino kituufu nti abayimbi be twalyangako ate ennaku zino ffe abaagala obbaliisa biralamu kati biralamu kati nze sejjusa kuba nti mbadde mu field eno nenkola byenkoze byonna yadde nga abali mu kuyisa ssaawa eno ebigambo kye watandise nakyo nti omusajja yababbye bu videos buvuddeyo bungi lately gwensembyeyo okulaba yabadde ani omuyimbi Buchaman naye ng'akasinze okusatulatinga keeko omwana ndowooza munnamawulire munnaffe yabadde mu mmotoka naye ate wabirabye nti yamaze n'akajjayo namulabye olowooza laki yakajjayo wazosanga bamukubidde ku busimu nga baani gwe badde ayogerako mu vidiyo kisiinaako wakati byonna ebya ssente gye bivudde jana yammwe weto weebadde paka mu myezi 3 kuggwako emyezi ezo 3 meeting eyasooka mwategeeragana mutya mu bannamawulire ne Bebe Cool? It was a one-to-one talk. Ate yali open. Natugamba nti we mugenda okukola mugenda kuyita mu bugubi kuba ekisooka ndi mu bafulumya Kampala ababadde tebafulumanga Kampala kutambulako mu bitundu birala mugenda kusanga okusoomoozebwa mu ngeri ya weather climate biki obunnyogovu mu bifo ebimu nti ojja kwesanga nti Kampala obadde osula mu kifo ekyakabi n'ojja kutuuka awantu nga hoteri eriwo ya 5,000 ate nga gyeziri nga ye yakabi nga woyina osula naye nga bwefaanana bwetyo bwefaanana ey'ettaano okitegeera wano e Kampala ogamba kansule mu mmotoka okitegeera kati ebyo byonna yabitubuulirirawo ne tudda ku byensasula kuba ndowooza is the biggest point gy'oyagala okumanya mu byensasula yatupreparinga natugamba nti okugenda kwammwe yono tubaddemu ne levels okusinziira ku maanyi go wekibeera mu midiya wekito ekiri twali twakabeerayo oba waayitawo nga n'omwezi ogusooka tegunnaggwako empulira n'omukazi ayogera ennyo ani full figure ng'agamba abaana abali eyo babalumya enjala simanyi babawa 15,000 n'abamu tebabasasula agamba tuli ku kino nga byayogera sibitegeera naye mu kyo ekisinza okuleeta obuzi tubadde tusasulwa bro tubadde tusasulwa nawe tugenda tuuka waawo tubadde tusasulwa nze olaba nkugamba nti seguyenda kudda ku radio TV biki nga niwe mba wakudda ku radio ba TV manya waba wali serious okitegedde mu bye yayogera tubaddengamu n'obuvuyo yono tubadde tukola ku ziralizi yadde nga Anistope bebadde yanjawulomuko nti ekola kulaale ewa President Museveni nedduka ate nekola ne activities endala era ekyo ebaddemuko yanjawulo ne silent majority silent majority omukono gwayo kamera yayo okusinga ebadde ku President Museveni nakulaga activities kino kibagambye nti protecting the gains Unstoppable ebadde eraga activities mu protecting the gains ate nedda ne mirimu emirala nti obudde silent majority weberi mu kupreparinga lunaku lwanca kugenda wa mukulembeze wa ggwanga Unstoppable esookawo the day before netuuka mu kifo ekyo netuuza podium neraba abavuka b'omu kitundu
nebabuuza omukulembeze ajja mumwetegekedde mutya obuzibu buliwa wano ne wano kuba twagala tutwale ensonga zammwe si yagamba nti President Museveni atuuse tosobodde kwogera naye tukitegeera ku vidiyo bwolaba obwenjawulo nti bagambye ebya PDM owekalamuja n'ava ne babiraga ku screen kutegeera eyo unstoppable nga yetambula okola ki yebadde okwasaganya ensonga okulaga oyo waaka nti etuuka ku muntu gwe bakwasa either ku ssente za PDM nannyonnyola azikozeemu atya era n'abalagana biki ebiriwo ekyegeera kati omukulembeze agenda okujja okutuuka ku kitundu ng'already information esinga eri collected era nga n'obunafu bwe mwekyo ekitundu abutegedde era nga mu kyo aba alina kulaba ng'ejja kakkanya abantu bano obusungu abakolera ekyo kye beetaaga okitegeedde era etambudde wonna nga bwe ngambye nti almost region zonna nze Uganda ngitambudde yonna tutambudde mu bitundu ebyenjawulo nge spreading that information bwefuna information mu bantu bwe delivering ku state bwe bakola feedback n'okumanya ebula bw'ŋŋamba nti emiggo gikubye mpozi nze gye mbadde era giyinza okuba givuze wanene waffe mu central ebyaddala ewalala simanyi nze mmanyi givuze waffe mu central kati eyo Karamoja Kapiripiti simanyi bali settled nnyo Kyegeggwa wa yonna ogenda okuwulira nti ffe tetulina buzibu tulina mu kukola wototunuulira mbu buli muntu baateesa ssente za njawulo okusinziira katuwa example mbu Bebe Cool yateesa nammwe okubawa emitwalo 15 ze zaali zisookerwako 15 kati katugende ddala ku figure entuufu 15 zaali zisookerwako omuntu 15 buli lunaku sigamba nti wiiki omwezi miliyoni mmekaawo nya kitundu kyobola abaana abasinga bagamba owaaye kangende enkole ekuti byayinza okuba baleeta n'akakadde takafuna 15 egyo egya buli ddeyiri gibadde gijja gitya 15 egyo tubadde ne manager omulungi nga ye manager wa omukulu Bebe Cool bamuyita Ron Mutabazi nga yakwasaganya ebitabo ebyo era nga lwe muvudde mu field bwe papa okudda we mugenda osula message ku ssimu yo zonna ng'ozifuna 15 yes ng'ozifuna ku ssimu yo era kati awo bw'amanyi olw'enkya olukoze otya ekigedde kati nga kisinza ku expenditure yo ozoonoona ozonoonye olinamuku obwa responsibility nti nazze kukola nina kye nnina okuzimba gye nava oba abanyumirwa nga banyumirwa bagenda okuwuga nga bawuga gwalowooza nti olina ebyokola nga either ojjako 5 ogamba kanti tenkanyi gino 5 ekomeredde ku wallet kyegeera ekyavayo ne kigambibwa mbu ate baali babawaako ekitundu nga bagambye ngenda kibawanga campaign ziwedde no ekyo kibaddewo at the end nga tunaatera omaliriza kibaddewo ku lw'ensonga nti omukulu Bebe Cool kijja kwewunyisa nti ssente ezo zonna zetubadde tufuna 15 zibadde ziva ku bajeti ye nyinza obutabeera so sure but okusinza ku ki ekyabadde atugamba zibadde ziva ku ki ku waleti ye era nga n'olumu wayise ekyokano gana musajja kubanga takwasaganya ffeffeka nga nsope silent majority almost group nga tuli abantu nga 5 kyegeera ate okwo teekako abayimbi abadde n'abayimbi abasukka mu 3 badde bangi ate nga nabo abayimbi abawadde nti mubaddemu ne omukulu ojja kwesanga omukulu nga Luragadi nti almost buli lwava ku stage ekinonya obukadde buno ekigedde kati budget eyo kyatuuka ekiseera waneno nga tunaatulumaliza kuba bibaddemu enkokola enkokola we zibeeredde nti tubadde ne issues campaign zino zibadde zitambuzibwa njagamba abayimbi nga 2 okuli Big Size Bebe Cool ne Kana Kambata Kana Kempologoma oyo mutabani wa Kyefwali wabaddewo obutakwatagana mu kwagala okweraga eri yanyi makati gaabwe baba naye ng'okusinga kibadde kiva Kana Kambata yabadde agala oteekawo embeera okyegedde ekintu ekyo
nti no sikyogera no osaidia Bebe Cool you know what nkubulire bro omanyidde ebbanga eriwera nze ne bwe mbadde nga ku screen ku TV ekijiiko nkiyita ekijiiko Kenzo nakolako naye ne ku federation nga nze MC bishege so kati bwe mba ngambye sigamba nti oba ndi mukwogera mu lw'okuba mbadde nkola n'oli mu lwa mugaati no kyenjogera nkyogera mu mazima gaakyo nti wabaddewo obuvuyo waliyo kye bayita ego okwemanya okwo eryanyi okwagala okulaga nti gwaliwo obuzibu bwava ku wemba nga mbadde mubiwulira nti abayimbi kyatuuka ekiseera nga Bebe Cool alina line-up y'abayimbi be ne Kenzo ng'alina ku ya Kenzo nga kuliko abayimbi abayitibwa aba region okyegedde regional artist nti bw'oba ogenze Kabaale abaawe Kabaale be balina okuyimba nga be balina okuyimba naye ate nono omukulu ayimba Eddie Kenzo ate nga yagamba ba regional artist kati kyatuuka ekiseera nga vibe zifa omugaso gw'abayimbi bano ku trail zino babaddengawo kukuuma bantu bano abazze nti omukulembeze abantu batandise okuyingira ekifo omukulembeze wagenda okujja ku ssaawa nga 3 ez'okumakya naye ng'agenda kutuuka ku ssaawa nga 10 kati obudde obwo bwonna nga balina okubeerawo n'ekibabeezabeeza yeyo entertainment abantu abo with their entertainment betaaga vibe kituufu kale ate munnaye kino kyo kisigadde kineewuunyisa nti omuntu gye bamuzaala tebatera kwagala abayimbi abasinga nti tujja kubeera neero ne Kamili olw'ensonga gw'osiiba naye ng'omulaba bulabi ekigere ng'omulaba nga bw'oyagala naye ng'ate bw'anaafuluma n'agenda ewalala kabaka ng'ekalamoja agenda tuuka bamwalire n'essaati wansi nga kwalina otambulira kati obwo bwe bubadde ng'obuzibu nti abantu b'omu kitundu eno omukulu gye yagamba nti regional artists be balina okuyimba ng'abayimbi baabwe ate tebabaagala kuba baana b'okukyalo basiiba nabo bakola ki tebabaagala kati nga vibe ebeera ekola ki efa ate nga mu kulinda waneno omukulembeze w'eggwanga balina obbakuumakuuma nga vibe eri kyekyo Bebe Cool okutambula n'abayimbi nga ye tali ku kyaba regional artist kati onaalaba ng'oli akola ki amulwana ekigere awo butakwatagane gwe butandikiraawo Bebe Cool azze n'abayimbi bano kyokka nga buli lwatuuka nabo ku seeti era babadde nga baperforminga nga session ya Bebe Cool kastegwa awo kana kambata waayingirira ne ba MC be ate ne bakwata microphone nga bakugamba ekintu kimu nti kati endongeeri serious ketandike naye nga mu ndongeeri serious ketandike ye muyimbi aliwo ali serious bali abalala baana bakkaalo bano abalala bonna abaana bakukaalo anti nga bamanyi n'okulinnya stage ne bagamba vaayo naye nga be bali ku list ate nga gy'omukulu Eddie Kenzo mwajjangako microphone ze ezo microphone omuzannyo gubaddewo bro omuzannyo gubaddewo omuvuyo ogwo nga bwe gubadde gutambula nti kino kyoli mugamba nti microphone nga zigibwako Eddie Kenzo ennyini yakyogerera naye Eddie Kenzo mwennyini ye yayogera n'okwogera nti ne bannamawulire tebamukwata ba Bebe Cool nga bwe yatutwala ddi omukwata nga bwe yatutwala ddi omukwata lwaki tumale temumukwata ye si muyimbi naye tetuli entitled oba tumukutte bwe tuba tumuwaddemu tuba tumuwaddemu ate tulina eddembe era obutamukwata kukyegedde kale ate nga lwaki kale nayita ajja na bannamawulire be kale yayita kisobola lwaki bannamawulire ba Bebe Cool mwagala n'olikodinga Kenzo twali tugenze kukola mulimu gwa President Museveni ono teyayita mu president w'abayimbi oba ekigambo president alowooza kiri ku ye yekanga ogwo oli president wa ggwanga ekyatujje Kampala mulimu gwa President Museveni unstoppable silent majority under Bebe Cool okyegedde kati kino kyebagamba no tekibeera by the way omusajja Bebe Cool bana anti kati kijjeemu biri ebyogamba nti maybe mbeera ya ssente nze munaye ndi analytical ate njagala nnyo okwogera amazima n'abali mu kufollowinga interviews zange zonna zeni mukola nze nkugamba ekyo kyemmanyi amazima ge galiwa amazima ge gano ge nkugamba nti Bebe Cool tabeeranga in fact yabadde atukakkanya
n'abawuleza message n'akola voice note n'abagamba abaayi musirike. Waliyo olunaku lukyali kigenda okwabika. Olunaku olwo kaana Kambaato oyo yagenda n'akola interview. Ayina engeri gye yatuyisaamu eggaali bannamawulire. Bubi nnyo. Bale ne tugamba era twayingira emmotoka. Unstoppable. Group ya Unstoppable. Tulaba nti silent majority weeri. Ffenna tuli kyekimu. Naye Unstoppable baddemu kaakalala. Katya. Nti yo ebadde kind unruly. Nti amateeka agagavaninga silent majority weegali. Naye ate Unstoppable Samuel nga bw'owulira nti Unstoppable ebaddemu eggumi. Era nga okuggyako ng'olinnyeeko nnyo bagamba abange. Naye ogenda n'okugamba nti olinnyeko ng'olwedde waliyo ebyayiseemu. Bitegedde. Kati eyo Unstoppable. Olunaku twali tugenda okwambalira Eddie Kenzo. Bebe Cool n'agamba abaayi ngikubye bukyali. Face to face, live no kugundi ku social media. Anti kati jjukira ffe tubadde engeri nga tetuli Kampala. Bitegera. Naye nga ali e Kampala kubira simu n'agamba abaayi nga kisusa ate wano. Gamba naye ati ogenda okudda ku mutimbagano. Nga kika. Jjukira ntubadde nga ne mu bifo ebimu ng'otuuka nga network ntono. Bitegera. Ogenda okuddako nga ebimu bikuyiseeko nga tomanyi kigenda mu maaso. Kati kwolwo olunaku twali tusazeewo okukyankalanya social media Kenzo tumusabule mu mbeera yonna kuba twalina n'obujulizi. Nina ebintu bingi nze byensirikidde bya musuuzi. Bingi mu mivuyo egibadde mu field. Byakoze eyo gye mubadde. Mu mivuyo egibadde mu field. Toka Kenzo wabuvuyo. Personally yenga y'omuntu. Bino byolabyeko bye bino nti microphone zivuddeko omanye embeera begenda teebwawo. Era bambalire Bebe Cool n'abaana be. Kati olumu nga baba tebasobodde kwambalira Bebe Cool. Otyo? Bayita mufi. Ne basooka bakunoonya gwe yakoze interview gye bawanise. Anti bibaddengamu n'olumu nga baba baagala okuba bannamawulire. Nga security we bateriiwo baba baagala okuba bannamawulire. Side ya Eddie Kenzo. Nina abaana ba Bebe Cool baagadde okuba nga All Access za n'ekizambu. All Access. Oyo. Katono bamukuba SFC yataasa ate na Bebe kukingira managa ne mugeza ne mukwata ku baana bange. Ngani awa order okubakuba. Emivuyo egyo gibadde ojjukira we basibira Nobati. Akakaseera kaali nti ne Nobati obutamutwala omulundi ogwasookera ddala. Obutamukuba. Bebe yataasa. Otyo? Bisege. Nobati nga ayina olutalo ne Kenzo. Ate nga Nobati tuli naye mu field. Nobati okusinga nga ali ku lusegere lwa Bebe. Kati nga buli lwakola ebibye Kenzo alowooza Bebe yatumye ono. Bebe n'akubira gundi Nobati amasimu n'amugamba ebintu ebyo bikendeeze. Yamugamba bikendeeze biveeko. Otyo? Kuba nze n'ekifaananyi balowooza nze akukumaakuma n'engamba agenda okola ki? Okumema omuliro. Era yatuuka ekiseera alina interview oyo ze yeekolera mu Nobati. Ng'akiriyalinga nti ebintu bye tebiri mu Bebe Cool. Abikola nga ye alina personal issues. Alina ne interview emu gye yakola nga wendi ku lw'omu yange nga yeeyambisa mataala gange. Ng'awambye n'amawambi. N'agamba bino byenjogera yeyo interview yatambula ennyo nga mulimu Eddie Kenzo akozesa bukozesa Namutoro era mu myaka ng'etaano tebajja kubeeramu biki yali nkambwe nnyo. Era Bebe n'amugamba nedda osusse bajja kukukwata. Olunaku lwe baayagala omukwata twali Busia. Okitegera. Kati awo nga ne bwaba wa Katengo asobola osala dda wali ku Kenya. Naye yagamba nze ono omwesobolera mwagala nga nze omuntu balina personal issues nga bo nga tebiri mu Bebe Cool. Okitegedde ekintu ekyo. Kati emivuyo egyo ogatte Nobati ali mu kola eno ne Bebe Cool. Nobati alina emivuyo ne Kenzo. Kenzo ng'alowooza batuma Nobati. Kenzo obusungu. Kenzo ali short tempered omumanyi. Kati by the way Kenzo olumu okola ensobi. Era bamutomezza nnyo mu gundi mu kalulu kano. Kenzo ayinza okulowooza nti abamuliko bonna bamwagala ng'omuntu. Si gwe balyako. Anti gwe balyako.
naye ate mulimu abaana abamunze bembadde nga nyogoya nabo ne list ezimu ze bampeereza because right now waliyo akabinja ke baakoze akabannamawulire anti olutalo lwavaayo eri mu campaign kati mu campaign twagiwunzika Kenzo yeerayiridde agamba tajja kuddamu kwogera ku Bebe Cool naye nga kintu kye kimwe era yakyogerako emabega emyaka nga 3 emabega ngagamba Bebe Cool nkutadde buli lwe nkwogerako gwafunamu kati ate awo simanyi oba yakola atya ne yeerabira ne kati era yazemu n'agamba amazi ddamu kati ajjamu mala emirundi emmeka taddamu mwogerako kati ekisinga okwewuunyisa era nda vidiyo gye nakola emu nga naye Bebe Cool lwaki okola ebintu bino gwe n'obeerawo omusajja akwogeredde ayogedde emirundi gyonna tomwanukula oli ayagala Bebe ayanukule nga kyekisinga omuluma nti bamukubisa bwongo back to the gundi eya silent majority era singa buli munnayuganda amanyi ekigambo silent majority kyekitegeeza Bebe abakubisiza bwongo mu mbeera yonna Bebe Cool ne Kenzo alina win sawa of course Bebe Cool alina win Kenzo saawa eno kyafa ng'ovudde ku relationship minister gye yakuyetingawo wakati we ne president w'eggwanga kuba eyo relationship kati enyikidde ogw'omukwano wakati we ne president w'eggwanga naye kati alwana nnyo ayagala alabye nti abeera nnyo ku lusege lwani lwa president kati bano beyasangayo nga baani Bebe Cool anti kati ate Bebe Cool wali mwana wa waka omanyi emirundi emeka Bebe Cool gy'alaba president mingi kuba waawo kati anti ekyono kyayagala naye atuukekaawo nsonga za levels waliyo kye bayita ego zentalo butakkiriza kiki ky'olinawo butasima nti nina kino oli muleeniyo oli biki simanyi Grammy nomini obeeraawo era yababuuza abagagamira mulina ki tulina ki ayina nomini tulina royalty ayina BET yeah kati mwe mulina birisaani award birisaani nga ne kugundi if I'm not mistaken eyali BET yavaayo n'alwana bagiyingize museum simanyi oba ekyaliyo bwe bajja eri anagisomako simanyi kuba nako mugenda ku museum eyo olunaku lwe yatwalayo award nzeemu lwe nako mugendayo kati abalala simanyi ojja kanoonyerezaako tulabe oba gyeri naye nga bwe bajja eri eyingiza musolo eyo okola ki nze sibiryako kati bw'aba agamba nti tulina ki nekitegeeza ki mwe mwakabeera muziriwa ababuuza era abagaa kati omuntu atalina nomini ya Grammy taddamu kwogera omanyi Uganda eno kino kyenjogera abamu bayitha wesagala muntu ali person Kenzo simwinaako buzibu ng'omuntu ne group ye yonna ne tiimu yonna tubadde twesanga nga bano badijje mirako baani twesanga twebongako kitegeera kati obuzibu badde ku bo kati Kenzo ye nga y'omuntu nga bwe ngambye kye bayita ego okwagala okubuuka ogwe woogwa naye ng'oyitawo kosi kyali badde kyangu tulina vidiyo ezimulaala ezo nga zitandika nga Kenzo ne Bebe balina mu vidiyo emu nga boogera nga badisikasinga naye ndowooza ate ono kaana kamba ate tatera nnyo kwagala bintu byakumugamba nti kati genda wali nga kivudde mu kamwa ka Bebe Cool lwaki naye ayagala abeere nga yagamba nti gwe genda wali Green Daddy situka awo nkugambye dda wali Kenzo tayagala kubeera nga waliwo ali that is it lw'ensonga alowooza ali waggulu kati ekyo kyekikubye Kenzo nze nali musanyufu nnyo okulaba Kenzo nti afunye transition bwe kiba nga right now asobola okuyingira State House nga asobodde okweyawula ku baana ba ghetto yoyo ataasoma nga eboogera nti yasoma yadde ng'ate ebintu bye bibuzaabuza kuba nekya taata we twali twakabiraba n'ate mu ntandikwa yalinga agamba kaana ka street ekitegeera kati ali awo ali matanka nalinga bukubo bwa mu bitooke no sebo silent majority mukakanya sikyogera mu binkugambye sagala bantu ale person otyo byenjogera bye bino nti nali musanyufu okulaba transition ya Kenzo
omwana wa avudde wansi nti asobola okwambala suuti n'anyirira neyeekuba akawoowo n'abanga naye ayina abaana bali mu kuinspiringa naye ekintu ekyasinza okukuba Kenzo ye kennyini Kenzo yeyeekuba atya obwongo bwe nga kwotadde tempa ye anti Kenzo ye muntu gw'otuuza mu kamera essaawa eno anti yavaayo n'agamba nti takyayogera ku bebe ogambye yakizzeemu tewagira interview nagirabye n'agamba famire ya Bebe Cool munansonyiwa mugambe ko kyali wamwe leero gwe gusembye okwogera siridamu kumwogera kati oluvannyuma lw'okusemba ekyakyogera tuva mu field eya campaign olwo nga ebigambo ebyali ebyagunde ebya campaign byano we twabadde ku Bebe Cool list yes ku Bebe Cool list anti kati tuvudde mu campaign wabadde ali so busy mu mbeera ze ez'okusala ebigambo wanne wali of course kati social media kusala bigambo ekyo kyentegeeza kye kino nti if you are showbiz ng'oli muntu wa showbiz always keeping in touch okulaba nti social media tovaako kati mu mbeera yonna bw'oba okubye crowd n'egaana okuwanika emikono alisirekawo kyolekawo kati eyo season yonna bwetyo webadde etambula kati ng'omuntu omugezi era ekyo kyemwebazaako nti ng'omuntu omugezi yabaze nti season ya campaign laale ku stage ziwedde nzirayo e Kampala what next kanangirire nti Bebe Cool nkutadde ebyaffe bye tubadde tukola bikomye eri kaki ekiddako bw'abazze eno leba n'abalenzi ba Buchaman Sino boli mu kulaba n'abaana bannamawulire bali mu kukozesa ensobi kyagawo ga Kenzo yabatuma omwana ono era serious naawe omwana ono Kenzo yatumye Buchaman okujja Buchaman mu interview ye wagirabye yagambye aba Kenzo babakozeeko okijjukira yagambye aba Kenzo babakozeeko yabitegeereddewo naye ng'oyo omusajja gw'olaba mu myaka gye yakaabirira Bebe Cool ayina ne interviews ze yakola mabegaawo ng'agamba Kenzo yefudde atamulaba alinga atamanyi value ye ekitegeeza ngu Kenzo tamulabawo newange gyeri n'akaabirira Bebe Cool at the end tugenda okuba tuli awo nga balangira Buchaman ngamba Buchaman naye ajeesoze ayitidde mwani ekitegeeza Bebe Cool yamuleeta Bebe Cool yaleeta Buchaman mulaali ebyaddala kati teweewuunya omusajja Bebe Cool gundi ono Buchaman okuba nti yayawukana n'oli muganda we ono Bobby bwe baali tukyewuunya era bagambanga nti omuntu omu abonaabona muleke aboneebone anti abamu bakyereetera abantu abamu be beesibyeko okubonaabona oyo omusajja tubadde kati nno y'omu ku baasembayo ekituufu nga ne bw'alinnya ku stage ayimba oluyimba olwo lwaki tamumatira ayina kolabo gye baakola naye nti nga tuli kulaliza President Museveni lwe batuuka ku paati ya Bobby ng'oluyimba luba nina okuggwako biba terina gye bigasa kati nga bwe lukomaawo aba amaliriza n'ava ku stage ennyimba kinaawe yes ayina ennyimba lwaki tamumatira lulwe yabaleta luyimba njagala ompeeyo singo za Buchaman nga 5 zomanyi nga singo nga sikolabo ku Gogo nibwe tuzinoonya ku Gogo nga 5 nga zaatunda nga singo nga zaatunda ojja zibanoonyeza ozibaye nga singo nga sikolabo nga sigamba nti yayimbye ne bali bwomu bwa namunigina ndawe yakuba lwaki temumatira abakyala temumatira kirungi wali waka wensula omwana yadde ninawe omwana akuba playlist akola playlist ye bw'aba asazeewo okuba muyimbi omu n'akuba just of recent yakubye ennyimba za Buchaman naye ng'ennyimba za Buchaman ojjukira music owedda gwe twakolanga mu FL yoyo sound naye kennyini alabika atyo ziwuliriza essaawa ensonga lwaki yali taswazimba ku stage sikulimba naye mweyo embeera nti kituufu eddoboozi lirina esaakaavu simuzala ye nkugamba mazima agange gatwale kati mu kujja leeti ku stage mu kuyimba oluyimba olumu ng'amaze okwegayirira ennyo
ekyo ekintu ekigenda okubya Bebe Cool waba wakubwa kisa kingi. Ekisa ekingi kijja kubya Bebe Cool bwaba wakubwa. Ekibonyabonya Bebe Cool essaawa kisa. Kulowooza nti asobola okuyamba buli muntu ebya ddala. Noono omwana oyo omulenzi yasoose okola vidiyo. Nze natwalibwa oba twali bayitawo Bukwo district. Yantuukirirako n'angamba naye mpulira njagala kukola na Unstoppable oba na Bebe Cool nkoze ntya. Nga naye omusajja obeerawo naye lwaki toyogera naye okitegeera. N'angamba kisobola okwanguwa kati nga mmwe amubeera okumpi bityo bikubanze Bebe tubadde naye nga n'olumu alekawo motoka ze n'atuula mu yaffe ne tukola emirimu olunaku lulamba kitegeera. Kati nga asaba ajoininza atya olaba ya failing ojoininga ayina ebyamuziyiza era zeze empisa zolaba. Nina omwana bamuyita Benson eyamukozeeko ebyafaayo oba wabirabi oyo omulenzi yavuddeyo yamusunsudde bubi nnyo alemeddwa offices ne offices lwa bukumpanya na mutima mubi na kulowooza nti ajja kujja akulipire kasita omutuusa wali atakukyukire. Buchamaani sawa na kusasulwa. He has a right kuba abadde akola. Naye kati ba Catherine bakola eki? Catherine ayinza okuba ali okay nga yetabanje. Lili Paza akola atya? Gwe wamweddeyo nga complaining. Jingo Show. Tanna complaining. Lwaki tebana complaining? Kati Jingo Show abadde nga babeera wamu n'oyo omulenzi. Nono Buchamaani. Yes. Nga babeera wamu. Kati ekyeŋŋambye nti balonzeeyo karakita kuba bagenza okulaba nga bannamawulire tebajja sobola kukola ki kugusa nsonga yaabwe. Kale bagamba tuyise mwani nawulire bamwaddeyo emitwalo 5 okuva ku nkugamba bamwadde emitwalo Buchamaani ye n'agamba nsobola ogituulamu mbyogere nga bw'owulira nti emabegaawo yali akaaba ng'agamba ngenda kukyuka nzire wa muganda wange Bobby okitegeera era ensonga yali kuki bamuwaayo ndowooza n'abiri gamumala naye wano kati wano kyenjogera sigamba nti ngana Bebe omusasula era bagenda mukolako naye omuliro gwazze nagwo bamaze mutomeza era byogenda okuwulira ng'ayagala ovuunamira Bebe ne mutuuka nga mugamba Bebe Cool musajja mubi simanyi biki nenga gwasoose okuyetingawo embeera. Bebe abadde tannasasula abayimbi byaddala abadde tannabawo abadde nga bawayo nga abawaayo zino za kukozesa kitegeera nga bawaza kukozesa ate nga bali contented abo be yasayininga nabo contract nti nkuweerawo ng'abawa kitegeera kati bano buli omu n'omutendera gwe. Catherine kusasula tannafuna ssente Station Mayanja ate awo bakoze hardly babadde ku stage Station anyenye bina nasitula vibe fina masanyalazi nduza yomu babadde ku bayimbi banamba mu bakyala kenza badde Kamili abadde kusaidiani Kamili ali matanka nabadde awo bwati naye ng'ate abadde wa Bebe nnyo era ng'olumu amanyi okwesika mukaana kambaata olumu n'abeera independent olwo ngazze ng'omanya kati ye asigadde bibye Kamili wawo badajja nga one man army side eno taliyo azze kukola kiki agende kitegeeza nga waliwo anti ng'alina ne basi boda to boda abadajja nga waliwo shuwa wino nti kyemwagalako asigazaamu kali ako obuntu eri Bebe ebavudde wala akasigazaamu ako tasigala kubeera ngaani nga kaana kambaata kuba kaana kambaata nkugambye nti ekimwettirayo kennyini yeyetta tempa ye nti omutuuza wano kasi omutuuza wano n'omugamba anti kasi ye musajja ate mwangu wakutomeza mu mawulire gano era singa Kenzo mugezi oba Beta akola ki manager byewuunyisa bitya Beta yali akola mulimu ky'okusooka yali wa mizinda Beta te okugende wa Kenzo yali videographer yali director teyakolako mu sound
oya mumanyi nnyo nga nawe namulaba nga akebera emizindaala lye nadda muli ndowooza nga entertainment kale Martin okebera emizindaala yakola mu sound nedda anti natuuka ekiseera nga yi musajja akola mu sound akola mu yali director okay kati awe nebuuliza alina interview gye yakola ng'agamba nti simanyi okubeera omusiru yali ajja kuba Bebe direct okubeera omusiru simanyi oba tekyetaagisa ki naye ng'olaba Beta ayogera si yayogera ng'olaba byonna byayogera Beta tasobola byogera nga ogamba Beta gye yakola waba Alpha Time ng'olaba nga si ye Beta ayogera ebyo Beta tasobola byogera ng'olaba bamutuuzizza ekiro kyonna nti bw'oba oyogera kola bwoti kola bwoti kati ate ani manager kana kambata ye manager abakenzo tobalanga nga bagamba enyimba ezi eza Kenzo zisobola okugalawo YouTube ya Kenzo namuwezi YouTube ya Bebe Cool namuwezi namugawo jiro lya kwezi baba bajigaddewo Bebe Cool nasula enjala nasula enjala anti bakulaga obuzito bw'oli mu music obuzito mu music kyeki bannange talent is talent Eddie Kenzo Katonda yamuyamba he is a blessed one mu byonna byakola nti ayitawo talent si wabi alina si wabi otunoonya abayimbi abalina talent alinamu eddoboozi lye ndyagala kyemanyi omanyi okuyimba wanene oyinza okuyingira nga asaaga kuba twali tumumanyi nga dansa mu kusooka okitegeera bw'atyo naggula official okuyimba kati okuyimba waneeno emyaka gye gigenda nga giyita ogenda okola advance nga weeyongerako kati n'oluzungu alutereezaamu okitegeera kati ojja kwesanga nti ebbanga lyamaze n'ebivuga kati akola ki abimanyi kyesiri sure nti okuwandiika naye ng'ateekwa okuba nga yeewandiikiriza Oluganda simanyi tulina bujulizi okuggyako kati ate oluyimba lwempulira ezimu kuzimwogeza ennyo nkulowoozaako anti olukubye ensi yonna naye yaluggyawa tewawulira saga yaluliko njimanyi nti yalubba bubbi ku mwana kati lwayogererako nti kati bwentegeka wali eri ekivulu kyankulowoozaako ne Bebe n'ategeka wali ng'okulembeza luyimba lwankulowoozaako imagine lwakuba naye the history behind it singa yalwezimbira on his own era takiddanga mu kiswaza kiswaza atisa ayogere ku kaserengeto abaana Bebe Cool baba wadde akagato nedda ayogere ku kaserengeto nze sikulimba Eddie Kenzo simuyinaako obuzibu Eddie Kenzo sikuyinaako ayogere ku City Alosi ayogere kabuna mawanga City Alosi ma millions zeruliko ku YouTube mwina YouTube yammwe eriko millions ezo yes naye ne tusigala ng'era ffe abalina President Museveni abamubeerako ennyo naye amulina wamulaba ekololo wetegereze kilipu bamukwata ku bibegabega we bati ne bamusika ne bamusembeza n'ayimira nga nayi anti ze nkokola zammwe ezaani eza Bebe Cool tebamumanyi nnyo wali bakyamwekinga Green Daddy tewamulaba yali ne Green Daddy ku seti attention ng'erinnyo ku Gravity omutujju bw'oba agiraba eyugumu attention ng'erinnyo ku Gravity omutujju in fact Kenzo ndowooza era kuba Gravity okusooka Gravity okusooka mindset ye mu gundi zino yali nnyo ne Bebe era twapeka nnyo Gravity n'abuna wonna nga yeetisseraale zonna mpaka era emivuyo we jajjamu awo okyegedde Kenzo n'alwana okulaba nti afuna Gravity amufunze era ndowooza n'awangula kuba Bebe Cool kyakola kye kino nti waba akuwadde obudde first time n'okola ensobi n'ojja n'omugamba owaayo ensobi anagitegedde ajja kukomyawo naye tajja kukomyawo nga bwe yasooka okuleeta ajja kukukwatira bati oyo Bebe talina longo era ne Kenzo n'agamba nti owaayo Bebe Cool byonna byonna ebibaddewo tubimale Bebe Cool amwaniriza kisoboka nakisitegeera lwaki benamwire Bebe Cool mwagana okukwata Eddie Kenzo Eddie Kenzo si ye yali ensonga mulaale zino ate alina we yayimbanga kuba kati ffe twagala bitrending alina we yayimbanga
ng'agezaako okugaba hype ng'abaana tebawanika audience nga teamuka Kenzo kituufu ekyo kye njogerako n'abakiraba Kenzo ng'ali ku stage n'aggyayo aka-t-shirt n'akawanika n'akawuba kati ffe tukwate ebyo tukwate ebyo abaniga ne bagaana ne tugaana ngamba abaniga ne bagaana okuwanika kati nze nkwate ebyo mbite international artists gwe tumanyi gwali mukolakola ya president owaniso bagamba wuba teri awo mbikwate nkusaasiramu kali nti oli international bwe naabiteekayo geiza naabiraba ati nti omuyimbi gwe tulowooza nti ewakabiye Uganda talina n'abantu be bamuvuddemu yani abadde buli we mugenda nga girina okuwanika Gravity oyamazeeko asinze Kameri wange Kameri abadde bwati Gravity buli mugenda Gravity buli tubadde tugenda abakubira ebijanja yabadde agikuba ng'ogwe gwakola kukyusa playlist kukyusa playlist n'agamba nti owaaye kati wali nayimbye luli naluli wano kankubemu luno olaba toyogedde ku boosi wo kitegeeza ombuuzizza nti ani naani kati Bebe Cool tane Gravity ku stage kakiraga kyekyo Kenzo Dre yayita Gravity ku stage naye kimanyi nti Bebe Cool abadde nga ku stage n'abuuza audience mwagala Gravity mwagala Eddie Kenzo mwagala ani noonya wonna Eddie Kenzo we yagamba nti ndeete Bebe Cool anti nerale yazeefuga nga ye n'akisaawo nti president okuyingira nze alina okubeera ku stage abadde nga akikola wonna laale zonna kati nga ye bw'aba alinnye ku stage ne bamugamba president Chosen Blood kasita amala okuyimba Eddie Kenzo n'alinnya ku stage oba ayimbye ennyimba 10 kivulu akikuba waawo paka nga president yazze okyegedde ekintu ekyo naye ng'afaaki kyeki kyenkuzizaayo nti emirundi gino Bebe gy'alaba president wano kyaleka bamumanyi nnyo okweyagaliza kubadde kungi mu campaign nama opportunity abayimbi abalala okuyimba ebyaddala okyegedde nti wakubidde ennyimba 7-8 yaliresewo kale abayimbi be yagamba ba regional gundi ne bayimbawo kale atulisa ayimbe 2 ayimbewo wa region kuba ye yakitandika Big Daddy tiimu ya Bebe Cool gye yatwala mu campaign banja tetulina kye tubanja nze sina kye mmanja ate abantu kuba manyika kirikiko ko badde anti katika kirikika we mugenda mubaamu katika campaign zapo mbu inze naawe wetugenda mu kifu ne tusangayo bannamwera bannafamala tukwatagana era tusobola okubeera nga tetuboninga nnyo nabali naye tubeera wamu olwokuba ffe tuba twemanyi era nanistopeko tubadde wamu ffenna tokitegedde mwagenda wamu ng'abamawulire nti nsanze jingu ne musanga mwana wa Karo mumumanyi era ogenda olanga bondi yammwe era nemubeera mwina emugenzi okutuula emmeeza mumaliza akirikiko konna onyumya nako kagaate kabanja tunyumya nze mbadde n'abasajja bange ab'oku Lusegere Eddie ali very okay era gwe mbadde njala okugamba nti tuli fine tetulina buzibu ate bano abaliwa okyali ku byono omulenzi dada ne Buchaman ebyo twabigaddewo dda Buchaman naye tategeera njaga bye bibasusseeko biragalalagala anti kyengambye nti bangu bakozesa nsobi olw'okuba ayagala okusikamu bajja mugamba abiri weegali nga n'omutwalo tagulina agukwate abasajja ensi bakunyiza bagirabyerabye kati alina kye yeeguya yes okujjako era ajja sigalamu kali ka sensi nti nina abaana nazaala balina okulya kati bw'aba afunyeewo kyafunyeewo n'ajjako 10 ne ligenda ewaka abaana ne balya naye n'anywamu ane n'akayaga ke ng'obulamu butambula structure ki gy'omulabako agamba yatandika ghetto structure esaawe n'aliwo baagimugjamu nga lwaki baagimugjamu baagimulemesa anti bikono byayogera ebikono ebiriwa namwe mwamukubye ne mugana kyekyo kyenkugambye nti nebaza nnyo Kenzo transition gye yakola n'ava mu ghetto n'amanya kiraasi ye
Kalato Buchaman tali manya kirasi y'obulamu bwe bwonna. Yes. Ebyadala. Yensonga lwaki olaba nti nkubuzze bya ghetto structure kyabiriko. Yagamba dda bamukuba ekikono. Bamukuba ekikono. Ninga lwaki bamukuba ekikono? Endabikayo, empunyayo, bitegedde. Awunya atya. Ogenda kubeera mu bantu. Obeere kati Buchaman asobola okuyimirira ne gundi. Ne speaker. Tasobola. Speaker. Buchaman tasobola kuba kikumba najjanga anyumyemu. Olwo ng'anaabye ne yeekuba n'akawoowo. Naye tebasobola muggwako randomly nti Buchaman yali wali genda wali speaker saawe. Anti ajja kunoonya ne bigigi waali. Asooka atulisa alumerumeko bigigi afuna amazzi biki okwagala okwetereza naye nga teguggwamu ekyo ekiseera. Kati ye embeera. Buchaman sente ze bajja zimuwa. Era sisuubira nti Bebe Cool asobola okumma Buchaman. Naye embeera gye yazibangizza nkya. Ate nga siri sure nti Buchaman ye yeesitudde nti abanje okusinzirira ku mbeera n'amaziga ge yakaaba ng'asaba okumuteeka ku kigaali. Yagamba Bebe Cool. Okigeera. Siri sure nti ye yabikoze. Waliwo amuli emabega. Yadde amuyita Mama Africa mukyala we. Nga bwe wasisuubira oyo mukyala ali so understanding. Era ndi sure like yamuziza ne mumabba inanga ng'okoze biki bino. Oyokya. Kuba kati wano Buchaman ekigaali kyabadde abuukidde. Anti nze nyongera okujjukiza nti byonna bye tukoze. Ndi wa mukisa nti teruli mukoma wano. Tukyatambulira ddala. Projects zikyali nnyingi. Tuze tubalaze ebintu tubalaze amafuta agali e Uganda bagamba nga amafuta tegaliyo biki. Tubalaze first oil eyafuluma byonna tubibalaze. N'engeri gye bigenda otambulamu. Babimanya. Projects nnyingi ezijja. Tulina gaasi, tulina biki, tukyakolera ddala. Kati Buchaman gwe mukisa gwakoze eki? Gwafiiriddwa. Atalifuna. Bagamba nti ow'omukisa omubi n'embuzi ekuluma n'okutuka n'ogwa wali. Kati ye Buchaman. Abadde nga agezaako okudda ebyo byawoza mbu Kaliya ye baagyonoona. Kaliya baagyonoona yeetidde. Mulimu abantu abamu nga Katonda abawa chance ezisukka mu 3. Ekitegeera. Kati awo Buchaman wabadde akutte. Tomanyi gwe Jingo Show ngeri gye yeewaanamu kuba nti saawe n'akola ku gundi eyo ne Bebe Cool. Afuna abogerera n'akasente. Gwe Jingo Show yaterera yaddawo n'olususu lwaterera. Naye mu first time yo sikiruma munanzi nankenyini nakimugamba. Kuba nzi tuba baddengamu nga tufuuse ba Luganda. Omugambo waayo olwaliro tulabise bulungi. Jingo Show saawe no y'omu ku basajja abakyusa engatto, akyusa ssaati, awunya bulungi. Ekitegeera. Kati ono yali nnye mu bisoto ye Buchaman. Era ensonga lwaki ojja kuwulira nti okukaaba tekukoma. Akyasobola okuddamu era n'akaaba. Kuba ezo bagenda zimuwa ziggwewo. Bwe ziggwawo wabeerewo opportunity endala ezze aleme kuteebwako adde mu kamera. Bebe Cool nakolera President Museveni banaye kati ondese ku mabbali. Kitegeera. Kyekyo. Olutalo lwammwe lugenda kukoma wa? Olwani nani? Bebe Cool ne Eddie Kenzo kana ka Chief Ali. Eddie Kenzo agenda kusaba ekisonyiwo. Ekyaki? Ku byonna ebibaddewo. Nga yeetonderani. Bebe Cool. Ngulino ki? Oli mukulu we. Ate kitegeeza ki? Abadde nga n'engombo nti eriso ly'omukulu. Awaddugala weewala. Ye Bebe Cool. Akwata empola. Atuuka wala. By'ebigambo bye. Kati era bw'atyo bw'akutte empola n'aggusa buli kimu. Saawe ne bagezaako okumulipira balabe nti mu kampeyini kyagaana. Katumukube wano mu Central naye ate kati ate wano waka. Wano mugenda faafaagana. Wano waka. Ekyo nkigamba. Wano twalirabako okufaafaagana. Wano waka naawe. Omukulu Eddie Kenzo olw'obusungu obungi alina statement emu gye yakola n'agamba kati bannamawulire mwemazeemu naye mbajjukiza nti campaign zijja kuggwa. Sibalabanga ku federation. Era zaawedde. Mbu sibalabanga ku federation. Yabagobye. Federation eyinza okuba nga yampanirako obanga wiiki kale. Era sisobola kugyogera bubi. Kuba yampisa mwezi ennaku. Okay. Nate bwe mba nkugambye nsikyaswala kwegulya Baba TV. Kati neegulye federation bro. Federation siya yatuuka ekiseera nga ne saa yonna eri awo bwetyo.
bachali na corporate sebo. Yes weeri naye ng'ebituli bingi mu yo nga bingi ngera nga teweewuunya nti federation bagikwasiza Bebe Cool era muyombe awo simanyi oba gubagugwa si kweyagaliza nalabanga okweyagaliza okususa si kweyagaliza naye ate Bebe Cool has been a leader always owasooka lwakuba n'obukulembeze bwe si bwe buno bugamba nti Bebe Cool omusanze mu office obukulembeze bwa Bebe Cool buli wonna anti leader okusooka owasooka anti kyekye ngambye nti bw'aba asobodde ssaawa eno bwe kiba nga abadde atuuza abayimbi abasukka mu asatu otyo nga bamuwuliriza ng'atuula ku katebe bw'ati ne batuula ne beetooloola bwe bati ne bawuliriza omuntu omu Kenzo naye akikole sebo ye president wa federation yali badde ng'abikola abadde nga tabatuuza yali badde ng'abikola abadde ng'atuuza Green Daddy nani omulala gwo baddeyo anti badde ngako Green Daddy Chosen Blood byenjogera sibyogera mu bubi Grenade atabaddeyo Grenade mwali Grenade tali anti ngamba nga akyaliwo abali tagendayo ku federation no ku federation abadde abeerayo no nkugamba mugundi mulale abadde nga atuuza abantu bameka mu bayimbi Green Daddy Chosen Blood Latina munno okujja naye yajjira ku Bebe gundi se yamukulira ekikopogo naye mukugira bwati anti kaliri paza ate yayingira nani na Bebe anti nga aliri pazo yagamba Bebe ono akiri era oluvannyuma lw'okwegayirira ennyo n'amussa ku mutto naye amatanka ne gano eri gundi naye ng'ali bwati Latina kati be bamu ku bayimbi ndowooza abadde abeera nabo nga gurupu ye eweddeyo tebaweradde 10 mpozi ba gundi baani bana abo regional artist babasanzeewo ne Mukaabya Freddy Sebbale ono yayimba akasimu kange ndenkaase oyo mukyala ntegedde yeyo group era 10 ndabanga eritawera wera ndowooza teriweze munafuyiza nnyo akana sikunafuya but nze mu byonna ndi musanyufu ku side ya Kenzo nogamba otya nti yafuna transition eva mu ghetto nasobola okutuula n'abalangira n'alisabya aconcentrating twali badde twadvocatingira nnyo omukwano okusinga entalo oba olina Grammy Award oba olina simanyi BET simanyi biki kitegeera twali badde twadvocatingira nnyo omukwano okusinga anti abalaga amaanyi gaalina gamugasa eki kitegeeza temwina wano Uganda wakaawe yali kumye ddembe agamaanyi agalagikala Omutanzania anti mwe muganya okukkiriza mbu akasajja mu ndongo kaabasukkako nga bwe twatandika ddi omulimu nti tulina okukkiriziganya ffenna kitegeera bino byakwetegeera otherwise entalo tezijja kukoma ebyaddala ate musabe nnyo Bebe Cool asigale ng'akuuma empisa z'abaana be kuba bali abaana baluma ye asigale ng'akuuma empisa z'abaana be nga bamuwuliriza baleme kutoloka watali ekyo nkugambye information nnyingi emivuyo egibaddewo nze nabeerako nali twasula side wa yali Mbalala hotelu gye twasulako nina group y'abasajja bange mbadde ngambira nabo omuba muyita Nkeeze Muyingo oyo Eddie Chicken Rasta oyo n'abalala always nga tuba tuvudde mu field nti muva kwa project ya mafuta mudda mulumu zammwe ekawungezi ne mudda ku live ne mu discussing ne mwongera oginyikiza ku bantu ne mubalaga bwe bitambula kati jjukira tuli ku hotelu y'emu oli yataddeko live oli alina okubeera ku live eyo olina ogibeerako temusobola kutuula mu kifo kyekimu kati nga tusobola okwegaba wenogana n'otuula mu nsonda eri oli n'atuula eri n'atuula eri olw'amaloboozi obutagwagaga yes okwewala feedback eyo kati nali nfulumye nze nafuluma hotel nenzira ku street n'omuvuka gwe bayita Nkeeze obutakulimba twali tukyayasama bwe twogera
tuli ku live tunyikiza motoka y'abalenzi ba Kenzo nejja bweti naye ng'ekiro kyajjo tulina interview gye twakoze nga twogera amazima ku byabaddewo kulaale ku mivuyo egyabaddewo nti Kenzo balwanidde microphone ng'ayagala kugisika ku Gravity era n'ayingirira mu nnyimba za Gravity ng'anoonya vibe ya Gravity agiyimiriremu era bamaane bakisetolinga nga bo ye nga yine Gravity naye nga kwolwo olunaku lwali luzibu Gravity yali asobola n'omuwujja eŋŋumbi olwali lwokya kati oluvannyuma lw'eyo live ekiro ekyo nzija nkola live y'amafuta oba baanoonya batya location era tuleme kwebuusa osanga zaali badde zaabika kati yeyo embeera gye tubaddemu otutemedetebedde embeera gye mubadde mu kalulu naye ate weerabiddeyo nga tusiibula weerabiddeyo mulina okudda emabega gye mwatandikira paka gye mumalidde ne bbaasi namukuŋŋaanya abaana okubadde kweyagala naawe kyeky'abaana nga tokyogedde kubadde kweyagala kuba anti mugenda mulina okuŋŋaanya abaana be mulese emabega nze abadde nga ku live nga lwentandika live mbagambirawo mpunya bulungi nyambadde bulungi ndidde nzikuse ngenda kusula mu kiriri ekirungi kiba kitegeeza sobola kusula busuzi mu kiriri kirungi obulamu bulina okweyagala nimbadde mukebezi ate kati omala galumba bulumbi okomewo Kampala ng'osensebuse nga waliwo omusajja dikige naadde yeekebeza buli kaseera nga waliwo omusajja gwe mmanyi mukuru yammwe yagendako awo embalala akaaba yakyokebeza yamaliriza gye baali balaze oyogera otunuulidde jingi shock jingi wuyo amumanyi omusajja jingi wuyo aliyo omusajja yamaliriza adduseeyo kati nkugamba kino ffe tetufuddeeyo bebe bw'aba asobola ateekewo baasi eddemu eyitemu nga mukuŋŋaanya kubadde kweyagala tubadde tusasulwa nga tulya bulungi ate nga n'ez'okusaasanya tulinawo era embaala awo basseewo essira tusinkana omulundi omulala mbadde ne jingo ku kamera tukomawo n'ekiboozi okweyagala kw'abaana abasajja kubadde kutya tetuli ku byabayimbi tetuli ku ki vibe y'abamawulire babadde batabusi abaana buli omu ayinza okuba aweza akakota nga siriiko musibe bulungi musule bulungi mweraba